Iyo lo tiang kwa amoro wono weng ni Yesu Kristo mi Nazareth. Anti na bino gamu lo otim boss make pariam. Otim. Yun dog mbigi da kara ko tan mo o tan we nya gwok. A winyo do we ti waki mudoro ko na waka gugi ngot ma jok ba tim. Karga biar en lo kamu dugu tim ena dugi bere kek hotel kom gate ikaten hima peini koni nge dana wen gere marni hey bi ko ka lo kamu dugu ida kata to ma yer era chuli wada do mi yer gini ba ta wochitin eno o tim ina mo no iwa de yer dong lo bol ku ya yer ka dong ina de lo a chuli wen an gara pa lo chini lo ena chul mugi long e kuri ka an latin juba dibra peke ye atiga luwa ko churone lo para pen a chamu kere pag bagaining jeba pangato pingore doga gana wen ruba mi ati kere chala in wa ko pa luor dan ne am kero ba la nyan pa luor dan wati ba chuya ki long ka yang chuya la cho wa o tim ine bere wani mono peke bol ku yiku lanya pono la pon mi orda ka pala mena ko o tim ine bol ku yiki dan ine yer dan mi orke bol ki ku a choli wunya waju unu ne la tena da ko ne mo be o tim ine ni o tim ga yang dong ingeo pingor ba ora no tim mo tim ti to don chalo lanya gi a kol gi kona ngani o bangio bolu ku pa choli ka o mer bolu ku o tim ayepe waje boro ka mier bolu kui ka biero mua ka pier ngwan ma bier beri ni ngeo be pa bier bol kui ke mier bolu kui ki bui wine bol kui ke mier bolu kui ki birthday bol kui ke mier bolu kui ko ka nga e punga ge mo kitika bini bol kui ki ngat mange chunya ye mo miro ma ngeni gana obidugi bino bere ki family ki lutino ni ya nyim pe oti ma yi chalekti o jona ana beru ko lanya gi mwaka bija ber ka teto lanya gi mwaka bij mwaka libari ka par bi chel pa wa mwaka libari ki piara re wi chel ka a wa ko Uganda o jono lanya o dongo to a kol lutino chone to dok gi dange ba lutino ka ko donye parliament o to mo do kon chu wala dana logge ba ada ulanya ya ulanya gil bar won jua ki lak kon ki lak sa kon ki lak ko bolu ku ko lanya ko wai o bol ku ko lanya o la ni o cha lak rinyo da ko ke mwera likirire kati chiche chibebasa chiche chikusisa chikuntambo ine dembe piti livungo bwavu bukunya mu nkukumba chichi but we don't know tubagamba nti Uganda is bleeding ngamloza for us we just want to open our mouth to tweteke mu bulamu obwobunkenke. You think omuntu avayo nakola video ngalago bulumi gwe mutandiko gamba munange bagenda kutta munange muloza fe twagala ku risking obulamu bwa fobuteka mu bunkenke okuvayo kola video zifanana ko bwezityo tubajukiza ne tubagamba mugoloko ke mwera likirire budde bwa kwera likira you don't have peace. Oli mukomera ne lwa kubati golabo kenda kumachano nabe ebisobyo no fuluma aberu no tandiko kutambula no loza tino lya but oli mukomera ne goto chiraba you want someone to remind you and we are reminding you still cross up your head ngogamba munyiza olunako olwalero amasasi gavuze entebe bassa abantu abatanda bakutegereke kwako muwendo okitegeera abeeyita abavandimwe bakubya live bullet era n'abantu abatamanyiddwa bafudde. Ndabyeko muvubuka nga avaawo ng'okugulu bambi bakukubye essasi balwanira kibalwanira ttaka abalwanira ettaka si bannayuganda banyarwanda be bakuba amasasi nga bagakuba mu bannayuganda olinda ekintu kimala okutuukako gwotegeere wano bibwatukawo eri abalala n'ogamba biri eyo bwolaba omuntu ng'avuddeyo ajja abikudde akamwaka okola vidiyo ng'ogamba eyo ayasama bwasamirwa kuba nti no ayagala Kyagulanyi tetumwagaza mmere talina mmere gy'agenda kutuwa but we are tired of the situation ne tugamba nti twagala ekikyuka kikyuke this is enough ekimala kimala and sife tufa mwe mufa mwana mwebereremu kasoka enkulage ka video kweke nyinyi okerabira konze baiza bino bi video enaku zino kati bwembiraba tebikyandetera nyinyike mutima kweralikirya nga bagambi mwongero okukifunamu mukifiringe mukirabeko osanga munagorokoka ne mumanya nti kyebatugamba kituufu nze kati mwenda bi video nga bino ngamba bugambi badia mwongere musesemu musobole okugolokosa bana abantu abebasa abefuna tino baba ine dembe pitirivu mubagolokosa
Mira fude. Mira vamos começar. Mira. Vamos com o olho fude wansi. Vamos mwana. Vamos com Ani oyo? Tibu wabulu. Kato. Tokyavira ddala manju. Kasita wawulidde ebyatuuse Siriya, tokyava mu ttooyi. Musimbira nnyo ono bw'avaayo no bwaddayo, no bw'avaayo no bwaddayo. Kati ndowooza omuliro oguwulira. Mazima. Mutunyiza bannansi, mubbye ebintu byabwe, ate era muganya beesonyiwa. Siriya ebadde kusinga ebyokulwanyisa. Russia zonna zibadde zigiwagira. Okumanya badikiteta muli babi. Assad kunyonyiza abadde ayina zonna na buli kimu yadduse buddusi ng'agenda mu Russia. Famire ye yagira essimabega. Batuga omu ku omu. Mujja kiwulira. Kakati gwe nawe kennyini obutaagaliza kitabani kyo tewakiyigirizamu wadde leadership skill n'egyo tekisobola wadde okwogera mu bantu. Wakisomesa kimu just kukukuuma. Ate temunnaba mukyapaluka kubanga tugenda mu protest vote. Yekitabani kyo kiriwo. We are summer. Aibambe. Mazima. Muhozi mana. Mutabani wa Assad ke bamutuze. Wala gitachakwatirako ddala. Temukyayina makulu. Mwesonyiwe eggwanga ly'abantu. Abantu mubaleke. Mubbye be mubbye. Mwesonyiwe abantu. Mazima. Hoteli namba gye wagenderako ojjukira hoteli namba. Ojjukira video, ojjukira soda n'amazzi bye watwalira Kaweesi. Tamukyala nazi wakati. Chairman LC3 akutte mukyala naziwa olw'okuba omwana we yayogera. Enamba ya chairman Kibuule ow'Emaanyi. Enamba yeri 0701 60 17 80 070 nkaaga 17 8. Amanya ga chairman LC3 bakuyita Kibuule. Kibuule. Waliwo chairman omulala bamuyita Suuna, chairman LC1. Chairman LC1 ow'ekitundu bakiyita Namutunku village. Nennabakoba minisita w'ettaka. Obudde okukya njagala okuva ku video nga mukyala naziwa ateereddwa. Bw'ogaana ogenda kwetika internet. Weewa oteeka waabiri. Wamaze dde okwetika internet biri ebyakusuuza ekifo. Kakati bizeemu. Bannange bizeemu. Ebintu ebyo bizeemu. N'abakooba mu mugambe nti ebintu bizeemu. Bannange bizeemu. Ebyekenya bizeemu. Omukyala mu mugambe nti ebintu bizeemu. Njagala okuva ku video wano nga naziwa mu mutadde ate nina okwogera naye. Oba gw'omukutte oba tomukutte gw'ow'ettaka bagambye gw'omukutte. Weewaawo njagala ogaana omute olwaleero enkyo olabe. Nayagala dde okwefuulira naye nga sirina bwempita. Kibuule ne Suuna kyamalero si wano. Kibuule mmwe Banyarwanda mmwe. Omukyala naziwa mu mute mmwe twabeetooloola dda tubayina wano. N'abakooba njagala omukyala oyo asuleyo. Otubuulire lwaki nkoko anywa amazzi naye nga tafuka. Kansirike. Nayagala dde okwefuulira naye nga nakola endagaano. Maama kaŋŋende ku eno gye tutannakanya.
father nsabira nfuna ababeezi ne mbabuuza mufumbirikika muwasika muzaalikamu mubeereka nammwe mukubika empeta abaana abamu tebafumbirikika buli bwolengera nga teyafumbirwa alina omukono mukyo era bwe musanga abantu abakulu mabaala nawa yonna tembasaasira nnyo tebanerengera omusajja alabika bulungi tewali amufumbirwa oba omwagadde nnyo genda omufumbirwe omanyi lwaki banno baddukayo panerengera omukyala mulungi nnyo tewali amutwala gwoba owakana muwase ojja kumanya lwaki banna abasajja abakusookayo badduka dda mugunjule abaana bulungi mbateekemu ebinonogo kati bali muholidde mubayigiriza okukola bayigiriza okufumba media agende eka omwana mugunjule nga finished product mubasindike mu nsi nga beba abaana ensi beerinze beba abaami ensi beerinze beba kyala ensi beerinze beba abanakola obufumbo n'okubukuuma n'obunyweza. Amiina. Kati kanfundikire mwenna nfundikira ne statements zino za luzungu atasoma guma naye abadde December basoma. Sometimes couples, priests, people in vocation would be willing to give up because of what they are going through. Bano bandi badde willing to give up. Oluusi ne bakuwa ekifo mu gavumenti wano ne wejjusa lwaki wakigendamu. Nze nsanze politician tebagenda kudda babonyebonye nnyo we baviiramu nga tebalina nakantu. So everyone would be willing to let go. However, always remember that adversity introduces a person to themselves. Problems that come in our vocation, ebizibu ebijja mu marriages zaffe mu busaseredoti bwonna, they are meant to help us grow and mature. Oli yagamba that which cannot kill you will make you stronger. Mubiranga banywevu. So be patient sometimes, endure, persevere all through. When you choose to stand for your marriage, when you choose to stand for your vocation, when you choose to stand for that, for your servitude, God will stand for you. The power of the universe will surround you. Successful marriages don't just happen. They are a product of hard work, patience, perseverance, determination, and endurance. It's not always a straight path. When a crisis comes, stand strong. During weariness, tiredness, exhaustion, don't listen to the external voices of letting go, quitting, because quitters never win. Because